So kuba ffe twakolanga team kuba nze siina sente ze nassa mu kalulu naye bannanuupu bannange oyo omu ku baami be twakolagananga nabo oyo mwami Ssennyonjo basobola olekangawo emirimu gyabwe ne bajja ne banneeyungako ne tutambula kyalo ku kyalo nga tulina abakyala waliwo omuwala wange n'abaweesi waliwo waliwo Esther Mugamba abamu bakansala omu Nakandi Bros ne tutambula n'abakyala nga basiba amagomesi ne batuuka ne bafukaamirira abantu kati nalina abawagizi Mr. Ade nti nalina categories z'abantu nga bataano nalina abalokole bannange nalina abaana be nasomesa nga bafumbirwa kati babbaaba ababawasa yadde baali tebamumanyi nga bammanya abaana be nasomesa abalenzi nga nabo kyekimu nga kyenkugambye ku bakyala baabwe kati bazadde b'abaana be nasomesa balanga abawagizi bange kuba bwe nagendanga nga bannyaniriza ng'erinnya Kagali bakola ki balimanyi kompyuta yantunda yankolera omulimu era njagala okufa si nkya ate si 2-3 nga nina doctorate mu computing. Yes, nga nina doctorate mu computing kuba kati ndi icon. Yes, I'm an icon oba I'm a product of computing. Okutuuka nti kati my profession is IT, but I'm now leading a town council. Kubanga this is the heart or the face of Kiboga district. Wano. You get so kati twatambula n'abantu abo ennaku zange zasembayo. Twakola drive ki twasaamuka sente abantu bali abatwagaliza bawero wishers bandi babagitegeera otya nayo ne bandi zaalimu naye nga abaana ba bandi abo bambi abamu bakoleranga bwereere naye nga tubatambuza ne mugulayo ku mazzi ne banywa so kati naye nga bwetufunayo emitwalo nga 10 ng'obawa naye nga bandi emitwalo 10 yawa ng'ate these guys are professionals naye nga bagamba oyo munnasitrago munnaffe mpozi waliwo ekimu ku byateeka akalulu kange byakongeramu amaanyi waliwo omulimu gwe nakola kutali sente eyo waliwo engeri gye baagala okyankalanyamu obululu kati nali nakolako mu electoral commission nga mbalaba baagala ku overriding results president MP president naye baali badika mukyala nga yono Queen of Kiboga yagala okuddayo kati waliwo obululu bwe twakwata awo nga nze akakodyo nkalabye kintu ekyo nekispreadinga tyaba mwana kye yakoze kompyuta babadde batuta obuwanguzi bwa gundi kitunuulira kompyuta bagamba omwana yanyize kompyuta oyo kafulumu esitole enjiwulirako nekubadde sikulonda siri mulonzi weeno naye bo ate eri yatambula nga bagamba nti wateekamu password novaawo bagenda okukunoonya obadde okyali ku kyokulekamu password mu kompyuta nodduka novaawo bagenda okukunoonya nga tebakulaba ate nga balina kye baagala okuyisaawo kakati story eyo buli omu abantu balina versions ez'enjawulo yes naye nga kati kompyuta ya commissioning nga tosobola giteekamu password bubanga tolina administrative rights betuziyita oba tosobola teekamu ki nga n'obwo budde tebukola ki kubanga eri system yaabwe yali mu real time nga kyemukola wano kigenda eri so kati nga bwegambye polling stations zino ziba ne number of registered voters kati nga bw'osanga nti balina abalonzi 4 polling station emu nankabira tasobola kufunako obululu for example 3 kaya nafunako 15 ate oli omulala n'afuna 4 when you add up the total oba ofuna kifu you understand kati bwe bwobumu ku bukodyo bwe bakozesanga ya declaration form eyo already yemanyi what is at the polling station kati ng'ereeta error yo bwe adding up nga tebawera 4 ng'ereeta error kati eyo barcode bweba erese error ina engeri gyeyakamu kati zalinga polling stations nga 16 ng'era abalonzi bawera 9 so kati nze binakwata ebyo
Neŋŋamba temukiraba ne kompyuta nenkwatamuko katono awo kuze baakozeeko dda nga kintu kiri kiriya naye nga saalina we nateeka password mukama wange. Ku story ey'omwami Kagali Henry ng'atunyumiza olugendo lwe oba oliawo biki byatadde mu nkola ebimufudde Kagali saawa zino omuntu yenna omuvubuka yenna gwe yandyegombye okuba nga ye. Tugenda kulaba ensonga ezitali zimu biki ebimeekinze story yeeno okubeera nga nzigumivu omuvubuka biki by'oyinza ogiyigamu. Mr. Kagali Sebo biki ebyo ebikufudde Kagali gwe tulina kati? de Kagali ono gw'olaba mirimu mingi gye nzize nga nkola gye sigambye naye ebimu ku bintuusizza wano wendi nti nsobola n'okusitula director wa Focus TV okuba ng'ontunuzaamu omuzindaalo ne kamera wali emabega. Ekimu ku byo is kwekkiririzaamu. Nze mu bintu byonna bye nzize nkola mbadde nekkiririzaamu naye nga of all neebaza Mukama Katonda kuba nze nina essuubi, nze ndi kitonde ekikkiririza mu ssuubi. So kati essuubi eryo bw'oligattako okwekkiririzaamu when you don't believe in yourself tebula ate mulala asobola kukkiririzaamu. Kati wano wenjogerera Kiboga nga yo sirina woofiisi gye ntyamu oba gye sigendangamu. Ofiisi ezisinga nzituuseemu lwaki bampisenga okubaako oluntu ebimu byenkola ku kompyuta nga sibimanyi naye olw'okuba nekkiririzaamu mbadde nga nkozesa tutorials ku YouTube okwo nga nvaayo ebintu mbikoze ne bikola ate ng'erindeko amayinja nkoze eki nga zimbye nga omwana amanyi kompyuta. So kati nekkiririzaamu nnyo ku levels ez'enjawulo. Mu kyaki yaffe omwo badde nga nkola interpretation ng'omusumba abuulira mu Luzungu nziza mu Luganda, ali mu Luganda nziza mu Luzungu. Kati nga n'abagenyi bwe bajja nkikola. Ekyokubiri nga ndiidinga service ate ng'abantu babeera bangi. So kati ekyo nakyo ne kinnyongera obuvumu. Jjukira ndi musomesa badde nga nyimirira mu baana kiraasi emu ng'erimu abaana 2 bakola assembly n'oyogerera mu baana 5. Ekyo ne kindeetera okwekkiririzaamu era nze nagamba maama wange tuli 5 abalenzi 3 n'abawala 2 nagamba maama wange nti mu baana bo ngenda kubeera wa kabi ne mubuulira ensonga zange. Kati wano wendi nakatambula district 95 mu Uganda. Natambudde kubuulira njiri, natambudde kugenda ku bya kompyuta, nakagendako mu nsi nakakurosingako border 2 mu 2018 17 nagenda Nairobi nembeerayo omwezi era nga ngenze ku bya kompyuta. Yes, nali nsula Ngongo nerangata naye n'ebintu bye ngenze okukola. Then mu 2018 nengenda e South Sudan kumbala bawo nali ngenze ku mbaga ya mukulu wange. Naye kati bino byonna bigamba nayita ku boda Juba waliyo entalo naye bwe twagendera ffenga emmotoka zigendera mu konvoyi y'amagye naye nga nze nzikiriza nti kino kigenda kukola ki kino kyengendako kigenda kutuukirira era ne kituukirira. Mu biseera ebyo nakola nga mu electoral commission nga supervisor nga naye emirimu gyonna bagimpa nga bamanyi Kagali nga nange mmanyi omulimu era emirimu nagifunanga nga nange nekkiririzaamu ate nga bwe bampa okukola nga nkola nnyo okulaba nga nsanyusa makama bange. Era ekiseera kyatuuka nga bwe wabeerayo cardivert nga baŋŋamba ne butakola application bwe wekkiririzaamu ng'olina by'okola nga bakyakukozesa ne bakamaawo bakukkiririzaamu naye kulina kusookeramu ggwe omuntu olwotere abantu b'okolagana nabo oba bakamaabo yadde mikwano gyo okukkiririzaamu. Kuba kati nze bwe nkugamba nti tujja ku meetinga kuba kati gwe twakola appointment tonguddeeko bugwi era onsanze nkwetegekedde obalaba nsoose nakuyitira mukulu wange oyo ekyamazima abadde ayagala kulaba era kyo nkituukiriza okiraba. So kati mu buli kimu kye tukola
muvubuka munnanga ali eyampuliriza andaba kyolina osooka okukola ekisooka kutya Katonda nakuba na ssuubi then olugendo lw'olina olunene kwekkiririzaamu tewali kitasoboka mu nsi muno. Nze gambye nakuba embaga mu covid naye weebuuze najja wa ssente naye natambula mu bantu ne bampa $7.5 mu covid nenkola okwanjula nenkola n'embaga neggwa era ewabo wa mukyala wange tebamanja sibabange mukyala gyali eka afumba naye ekireeta ekyo kwekkiririzaamu. Kati ekirala kubeera muntu w'abantu kwekkiririzaamu naye nga toli nnyo muntu w'abantu ng'oyinza okuba wekkiririzaamu naye kati nga bw'olaba ggwe nagino emikwano gyange bano bato bange abali emabega wa kamera nga be bakukkiririzaamu bokka naye ng'ate community engazi eri ayagala okumanya Focus TV muganda wange ndowooza y'omuwulidde bwe namunnyonnyodde olwedde ye abadde alina abantu be okitegeera kubanga twetaaga nnyo abantu mu bulamu bwaffe mu buli ngeri yonna in all areas of life twetaaga abantu obulwanga ssente ade naye ng'olina abantu. Nze abantu mbadde nabo nyimiridde n'abantu mu bintu bingi. Nze mbeera ku mbaga z'abantu mbadde nsindikiranga messages abantu meetings embaga kwanjula nga ngenda n'okwatendinga nenaatendinga naye ekyo kukifunamu ze ssente abantu ze bampa ku mbaga. Bw'oba n'abantu ssente zijja ate oba mu bantu abo olina kuba mwerufu mu ngeri gy'okolamu ebintu byo kiba kijja kukuyamba nti ne bw'oba oyagala kakadde oli tasobola kukubira ate mukwano gw'omulala nti owange adde ono ansabye akakadde naye nkamuwa nakanziriza okitegeera ono kwasinzira okukuwa oba obutakola ki oba obutakuwa. So twetaaga nnyo abantu kubanga tulina abantu abamanyi ebintu ebyenjawulo. Kati nze bino nayegaladde okuba nange ne online TV naye olw'okuba saakiteekako nnyo maanyi Mukama akumpadde nyinza obutakikola kati olw'obuvunaanyizibwa bwe nnina naye waakiri nkufunye nti tujja waakiri nga tusobola okukola partnership nembaako nange kyenkuyamba n'ofuna ky'otalina TV yaffe neeyongera okubositinga neyongera n'okufuna abagiraba nayogenda mu communities ez'enjawulo kuba kati nze wano wendi nina abantu ab'enjawulo abensobola okukutuusaako okubanga bafuna services ng'eno gy'onditedde wano. Kakati abantu bano balaba bwe mba mulungi mwami Adde andikomendinga Adde andiscreditinga ew'omuntu omulala ate bwe nandikoze eki bwe nandyetaaze. So kati twetaaga nnyo abantu mu bulamu bwaffe. Mwami Sekandi yakiŋŋamba nga kati ono Adde agenda abeera Kyankwanzi na Kampala wano ayitawo obuyisi naye kati wenjogerera nina ennamba nga 1,500 buli muntu gwensanga nsevinga ennamba kuba story ye y'obuwanguzi yeetoolodde ku bantu butambuzi era nze bwe bankubira essimu sibuuza ani ono pozi nga oli ankubidde for the very first time ngamba bugambe mwami Adde kuba ndowooza naye bwe sagambye nti wangisebo ebyo abalonzi tebabyagala okitegeera ebyo abantu tebabyagala yinza n'okuba teyanoonya kalulu naye nga yakulonda mwasisinkana ne mwogera nagamba tugenda kunoonyeza akalulu n'atakanoonya naye n'akugolola mu njogera yagamba oyo ffe twamuteeka mu buyinza kati kakukubira mugambe saba gwani. So kyenkugambira mbu twetaaga abantu yadde akalulu kawedde yadde akalulu tekannaggwa yadde olina omulimu yadde tolina mulimu yadde oli mu mbeera nnungi yadde mu mbeera mbi twetaaga abantu kuba batukolera kinene nnyo okubanga tutuuka ku bye tutalina. Nze nga bwe gambe kati nina emikwano
manya bano ba RDC kati abo boolaba nti bakabi mu district. RDC yakulira security mu district naye mubaka wa president Kaawo Diso assistant Kaawo manya bano bapulana manya ba doctors ku levels ez'enjawulo abamu ne namba zaabwe ez'amasimu nkola ki nzirina ekyo kye bayita social capital. So kati social capital oyo buli omu amwetaaga ate n'ekirala nze ndi Rotarian. I'm a charter member of the Rotary Club of Kiboga. Yes. So kati eyo ate tukola ate ekyeyo kyanjawulo tukolagana n'abantu ab'enjawulo era tukola services nyingi mu communities okusinziira ku bwetaavu bw'ekyalo ekyo era tukola kye bayita community needs assessment. Tuyinza okujja ku kyalo kyo ne tutakusimira nayikondo nga tulaba wali eriyo emala nga kyemwetaaga luguudo era kira tujjayo ku ground ne tulaba ddala chairman adde mu kyenda beetaaga nayikondo beetaaga luguudo okiraba. So kati ffe engeri gye tukolamu emirimu mu Rotary ng'okyatanya ku kino ku nsonga y'abantu abo betwetaaga tulina okubeera nga tuli balambulukufu okubeera mu bantu abo kojja kusanga oli nga Mr. Kagali mubanda muyayeyaye waliwo kategori y'abantu bwetyo naye akole bantu be bwe batyo oba neyanziza nnyo kakati nja kukuwa ekyokulabirako kya pulezidenti baffe Kyagulanyi Ssentamu kubeera oyo bamuyita muyaye naye ate kati obuyaye bwe babunoonya tebakola ki tebabulaba. Ovanga ku musajja kati asuze omusajja w'emyaka 75 nga takyebaka kati nze banzaala mu Kiboga kulidde mu Kiboga nensomeramu yadde levels endala nazisomera walala kuba facilities tezaalimu naye nga tuyina okubanga abantu bategeera adde yaani Kagali yaani. Nange nina ekizibu ky'amaaso n'enviiri zino kati nze nina cerebral malaria sisalako nviiri ku mutwe kati mu biseera by'omusana mpisibwa bubi olw'enviiri ezo ennyingi era dokita yaŋŋamba obutakola ki obutazisala zimala ku mutwe. So kati nzimaintainingira awo gaalubindi zino z'amaaso era bwe mbeera mu musana kisinziira nga zo zirina engeri gye ziteekako egundi colors ez'enjawulo kuba bwintu bwe mba nkola ki nze bwe mba ndaba naye abamu balowooza malala. Abantu abamu batuyita kye batuyita olw'okuba tebatusembeza kati abantu abo ate tulina kubatuukirira buki butuukirizi akutegeere kati gwe tusobola kunnyonnyola oli kyendi nga nze simwetuukiridde mukola ki era ne bwe twali nga tunoonya akalulu opponenti wange nno mukoddomi wange sebo ngula mukoddomi kuba afumbe ettooke ewaka ye Namakula Ssekiwunga Lugave kati ekintu kyazze mu famire kati kyatuuka ekiseera nga omwami oyo agamba omwana oyo talaba mugenda kuba muziba akalulu talaba temulaba yambala ebigaalubindi kati abamu ne bamubuuza kompyuta eri yazinyiga atya zogambye ze nasampaswa yes yazinyiga atya okukyusa obuwanguzi bwaffe. So abantu abamu ekyamazima tulina obatuukirira ne batutegeera kuba kati nze bwe nabeeranga ku radio z'okwo nenjogera nga bagamba bulijjo oyogera bulungi bw'otyo ku radio babagamba wayogedde ensonga kati awo omuntu n'akutegeera n'agayadde ono ayina enviiri nnyingi tetumanyi lwaki azikuze nassaako obugaalubindi bw'atajjaako kuba bigaalubindi by'emikolo byemanyi babyambala bagenze kwanjula olw'omusana tasobola kyambalira ssaawa 2 naye nze ngijjako ngenda kwebaka nengisaako nga nfuluma enju kuba nze kizibu. You understand? Yeah. So kati abantu abamu bwe bamanya our side of a story ku nsonga ezimu kati for example enviiri ennyambala
nze ndi musajja nambadde musajja wa jjiini nnyo naye kakati olw'ekiriwo omusanze nyambadde ku mpale era ne mu kwogera mu campaign trails abantu babadde nga bagamba bulijjo tetumanyi nti oli bwotyo oyogedde bulungi bulijjo ebyo biri bwe bityo nti nobalagako kati ale nga balaba Kagali gwe babadde bamanyi mulala ono Kagali mulokole kati you understand nga balaba oli abadde muki mulala naye kati wano ng'ate oyogera bye baagala bye babadde baagala owulira mu matu gaabwe so kati some people we just need to get closer to them so tuleme gamba nti Raymond yanjogeddeko bagambye Raymond yagambye oli muyaye osiba balance booti oluusi oyinza okuba bakulongoosa samuweya nga jini tetuukawo nga ka balance ako kikava kakola ki bw'oyogerako n'omuntu oyo omunnyonnyola kati nkugambye ti nina cerebral malaria amaaso maladde ate ggwe galubindiza amaaso ozimanyi yenze zasibyeko nnyo essira era nga kwezo kwe kuli okubeera n'abantu muvubuka bantu bameka boolina abakwetoleddeko bantu bameka abo abasobola okwesiganga n'omuntu ne waaba ayina kyayagala okuyambibwa basobola okulikomendinga erinnya lyo okubaako ky'obakolera. Ensonga ebadde ey'okubiri atugambye nti okwekkiririzaamu biki byokola nga wekkiririzaamu. Ku programu yaffe ya Muvubuka kola tukugamba nti tandika katikati bw'oba tewekkiririzaamu omukulu kyatugambye toyinaako ky'osobola kukola. So katulabe ensonga endala eyinza okuddako nga tuwumbawumba waliwo nno kyessagambe nyinza osuba emirimu sebo nasoma ne Linux Systems Administration ku Green Bridge School of Open Source Technology era ne field trainer wa UCC project gye nabagambye gye bayita Rural Communications Development Fund n'akamala certificate ku Victoria University eya CCTV installer and controller. Kati ensonga endala oba yesembayo simanyi oba okyanneetaaga emu ku nsonga endala oyina okubanga oli mwagazi ow'okuyiga oba okumanya nti ensi eno gy'olaba okuyiga oba okumanya tekukola ki tekuggwayo oba tekukoma. So kati for as long as you want to be successful omuwala oba omulenzi andaba olina okubanga oyagala nnyo okuyiga oba okumanya kubanga by'omanyi oyinza okuba obimanyi mu bukyamu ng'ate olina okufuna okumanya eri abakusinga ku ekyo gwe kyolowooza nti okola ki nti oli kafulu mu kyo. So kati nze nga bwe nagambye ndi web applications developer naye waliwo ekintu kyotasobola kukola wekka. Waliwo bannange benkolagana nabo kati waliwo muzzukulu wange oyo Raymond yakola IT naye kafulu mu graphics era bwe mba nina omulimu muwa ne mugambo waayi nyambaako wano oba ntunuliramu mukano kenkoze kali katya okuyiga tekukola ki tekukoma. Ate ekirala mu bintu ebisinga abavubuka abasinga beemalira nnyo mu bavubuka bannaabwe naye ng'ate eriyo n'abantu abakulu ng'olulimi lwe twogera balutegeera bulungi nga bw'ogenda okumwebuuzaako ng'olina okuyiga kw'oyagala ng'asobola okukubangula. Nze categories z'abantu abo abakulu abavubuka waliwo n'abali wansi ensi kati n'abantu tulina ne classes z'abantu bano middle class tulina abatandikirwako bano baani bonna eyo mpitayo kuba mbadde nnoonya akalulu naye nasemba okusaba akalulu mu b'amazzi naye weebuuzi abakime b'amazzi nandibadde mbaagazaaki naye nabo balina ekibiina kyabwe kye baawandiisa kitegeeza ye organized group mbeetaaga era nabo ssebo bampa amagezi era nakola ki nina kye nabayigirako era bwe naamala okulayira ne bwe naba sinnaba nina okubaako ne meeting nabo kuba tulina bye twayogera. Abasajja bano bwe tulaba nti bagaggamuno abamu babatya ate abamu tuboogerako bibi ti oyo mu Raymond oyo mugagga Raymond alina emmundu
so kati ebyo byenkugamba nti bw'oba abantu abamu tetubasemberedde tetubamanya tetumanya gundi yaani kyekyo kyengateeka era ku kuyiga nti bwe tubanga twagala okubeera successful oba nga tutandise bizinesi oba nga tulina bye twagala okukola oba olina ekintu kyogamba njagala kulima tulina okuba nga abantu abo abatusingamu obukugu mu bintu ebyo tubeebuuzaako. Okuyiga tekukoma ate bwe weebuuza ku muntu gw'olowooza nti wankizo ate kigaziya naawe entegeerayo n'ogamba mbadde mmanyi nti omuntu tasobola kulima n'afuna mu muwogo naye olw'okuba gundi annyonnyodde ABC n'entegeera muwogo engeri gye nsobola omufunamu ngenda kumulima. Nze nina mukwano gwange oyo yatandika Xavier High School yagitandisa n'emitwalo 6 naye kati weeri it's now a billion project era nandyagadde omusajja oyo omukyalireko at one time. Project eyo it's now worth a billion naye yatandika n'emitwalo 6. So kati ate kati omusajja oyo bwe nagambye yaŋŋamba nti twetaaga abantu era ye yanteekamu n'akantu akagamba nti bw'oba olina kyoyagala okukola way to start it up is to start. You understand? The best way to start. Yes. Engeri eringa ennyango kitandike. So kati ekyo yakiŋŋamba nga kagambo kalinga kakusaaga. The best way to start is to start. You understand? So kati obuntu obwo buzzenga nga bunsomooza nga buli lwenkoogera it echoes in my mind neŋŋamba ye naye nagenza okulaba nga n'aboogezi abasinga bakakozesa nnyo. Bw'oba olina ekintu kyagala okutandika kitandike. Nze nagenda ku nsonga z'okuwasa nga ku akawunti nenako emitwalo 8 naye bwe nali neetaaga obukadde kale ekitono nnyo naye neetaaga okubaako n'obukadde nga 3 naye olw'okuba nekkiririzaamu nze nina abantu you understand ate neebuuzanga kuki ku bantu gye bali. Nze kati abantu ab'okwebuuzaako bangi all levels bya bulimi bya bulunzi ebyobufuzi. Nina abasajja kati nina n'omu ku balooya abakabi bamuyita Benjamin Katana ye treasurer wa Nuupu era namugamba ssebo manyi bantwala mu kooti gayi yakola petition kati oyo musajja bwe namufuna ne mugamba ssebo njagala kusaba obeere looya wange. Nagamba tekiina buzibu naye ngenda kuwa offer kubanga olabika oli musajja wanjawulo sijja kukusaba sente za mwezi. Mugamba nsiimye taata. So kati lwaki mbagamba ebyo ti abantu njogera nabo nembeebuuzaako okubeera looya wange kyetaagisa ki? Bwe mbanga njagala okugula Focus TV nkola ntya muganda wange nenzijja nompa notisi okitiga negamba kati nno njagala kukola internet cafe bino era nina be neebuuzaako kwe kufuna ekifaananyi kino kyokola ki kyolaba. Emboozi y'omukulu Kagali Henry mboozi eri so interesting, mboozi tugiyigiramu ebintu bingi naddala ng'omuvubuka. Tukugamba nti tandika katikati eyo ngombo yaffe naye n'omukulu era akikonyeeko. The best way to start is to start. Tandika katikati era nga tuwumbawumba program yaffe eno oba okukyala kwaffe eri omukulu Kagali Henry agenda kugamba ebigambo 2-3 ng'omuvubuka nga tumaliriza his advice to you as a youth. Era nga bwe tubadde twogera ensonga zange zeggambye omuvubuka ali eyo andaba oba mpulira ekisooka tolina kwenyooma olina okwekkiririzaamu nno kutandikira ku ggwe nti osobola kuba ku nsi kuno tewali kitasoboka. Omusajja yakola balubu eyo gye tulaba eyaka ogwa namba 10 n'afuna ekitangaala naye ekyo kyavaamu olw'okuba yakola ki yekkiririzaamu. Ekyokulala twawutusoosinge abantu betwetaaga ate tulekeraawo okunyooma abantu. Wayinza okuba n'omuntu nga wa mugaso nnyo gy'oli naye nga tokimanyi. So abantu abo tuleke okunyooma
abatwetoolodde. Oyinza okuba nga oli ku golodi gw'otuulidde oba nga gw'okubye omugongo. Mpozi n'ekirala kye ŋŋambye, tweyongere okuba nga twagala okuyiga. Tugende tubuuze abantu abatusingako emyaka, abatusingako okumanya, abasomye n'abatasomye gye bali, kuba ate abatasomye be bagagga abasinga. Tubabuuzeeko ku success stories zaabwe. Kino wakikola otya? Njagala tandika suubula kasooli, ntandike ntya? Bwe tunakola ebintu ebyo tetujja kusigala kyekimu. Waliwo kasitolo bankoogere, omusajja yagenda okyalira mukwano gwe nga waliwo engeri y'ekisenyi, nga naye bagamba waliwo engo. Kati agendeyo n'anyumya, budde ne bugenda. Kati mukudda agamba hange egenda kunkola ki? Kungoba. Kati waliwo akasozi ngaddayo. Kati bwe yatuuka otunulira mabega n'alaba ng'ekisolo kyaka amaaso, n'agamba nfudde, yengo. Omusajja yadduka emisinde n'akasozi teyakamanya okutuuka ewaka. Kumbe embwaye eyeeka yabadde emuwerekeddeko, n'agamba kale raba nali nziruka obukuumi bwange. So tuleme okunyooma abantu abatwetoolodde. Weetaaga omuntu okuyigiriza engeri gy'osobola okufuna mu kulima. Weetaaga omuntu asobola okuyigiriza engeri gy'osobola okufuna mu kamera eyo oba mu kazindaalo kano. Weetaaga omuntu gwe weebuuzaako engeri amatooke gye gasuubulwamu omuntu n'afuuka omugagga. Weetaaga okwogerako n'omuntu n'akubuulira bwe nkola bizinensi y'engoye nfuna ntya. So kati z'ensonga ezo nno munnange zenkyagala okugamba muvubuka munnange. Teri kitasoboka kuba kati nze olw'okuba nekkiririzaamu ku myaka 32 nze mmeya w'omukaaga owa Kiboga Town Council. Omusajja gwe nawangudde physically musajja munene, ate nawangudde ekibiina ekibadde kitawangulwa NRM. Naye nga nekkiririzaamu mbadde neebuuza ku bantu ate nga nina abantu nga bwe nagambye nti obulwa ssente n'oba neki n'abantu, kuba abantu abo basobola okutuusaako byokola ki by'otayina oba bye weetaaga. Byebyo bassebo ne bannyabo. Naye nga Town Council yo gwe muvubuka ali eyo, manya nti ekulembeddwa omuvubuka eyalondeddwa abavubuka n'abakadde n'abantu abakkiriza nti nina ekyenjawulo kye ŋŋenda okuba nga nkola. Kati naawe omuvubuka munnange ali eyo, kyonna ky'obadde okola ng'oyagala kukivaako, nkugamba bugambi yongeramu amaanyi, weebuuze ku bantu, weyongera okufuna abantu, wekkiririzeemu. Sitole ye ebadde nnyuvu nnyo era nga nkwebaza okubeera ng'olaba, okubeera ng'ofollowinga Focus TV yange. Amanya Ade Wilberforce Sekirimo Miyanja, and of course tusisinkane mu video yaffe endala tujja batukyalira abantu bwe bati ab'enjawulo nga boogera naffe ku bintu ebiki ebiyinza okubanga bituzimba. For now, bye bye.